Charles Mnaye. Andise. Nga kitalo. Mnaye kitalo nnyo Mr. JB. Echa Asiya wa femenange. Mama uli Mnaye ngampu nkedde gawulira kati kumacha. Babadde nyina gye nkeddeeyo. Samuya mama oyo. Mama wafoyo abadde nyina gyantumye kati nga ino omuntu gwayagala okujjala leba okujja okumukolera ku mirimu ki musitulirako komiteje enkuuze kakati nantumayo ku macha olugoloko 70 n'engenda kati mbadde ntuuka awo kati jukira lwa abamanifesto gundi esimu za fezi za smartphone kati zabo n'ensi yonna akati ne balaba message nga basindise nti Asiya yafudde kati ne bambuulira nefuna telecommunication eyo ne bangamba abatuuze ne bagamba nti Asiya naye mbadde sinza butakunona njagala tugende ne bagamba Asiya mukufaani wo mukyala wo Asiya munange kati mufu obadde okimanyi nti mulwadde mbadde nze sikimanyi yalwadde nakusatu bambi wakati yamaze abadde mulwadde kumali nakusatu wakati buli yangambye yageze ku operation mbwekyenda kyabadde kyesiba kati Sb4 mulambe kama kana mutwali mulago kati ogenda kumituuse mulago mbone bamukola kwa operation afterwards zimbo waise kukisaga kitono baganze kulaba mbunga gwamu katugende munaye tukungubage sema naye kitalo nnyo kya Asiya naye guma mukama wati naye kangume Mr. JB guma mukama wati bayategese sina kyakola katugende mu kibuga munaye tukungubage n'abalala tugumyeko ku mama katugende na tukungubage n'abalala naye mambi kitalo nnyo Mr. JB kale guma munaye Charles kangume Mr. JB tutambudde emitundu bingi nnyo nga tuline Asiya omugenzi ono kati kuba kati saawa eno Asiya mugenzi mukwano gw'abangi tutambudde ebitundu ebiweranga 8 ebyensi bya Uganda bino batwagendako Masaka eyo mu Nyendo mu Kizungu ne tuvaayo ne tugenda ku PTC wa Mitanda tutambudde ne tugenda ambiance Mitiyana tutambudde kale mu bitundu bingi nnyo bya Uganda ne bannange omutima gwange mpulira okunyola kwa amaanyi okutwalira wamu bannange kyemanyi nammwe muli mu mitima gyammwe mikwano gya Asiya nammwe muli muwulira amaziga mu maaso gammwe kitalo nnyo bannange kitalo ddala Mukama yawa ate Mukama yajjawo era nsuubira mukunyola kwa amaanyi okuvibwako mukwano gwaffe Asiya namirembe babiri buli muntu yalina kimanya ali wano anyoleddwa mutima gwe kubanga Asiya abadde alina emikwano mingi mu nsi muno n'ebweru w'eggwanga okutwalira awamu bannange Mukama tekirina kyakukola Mukama yasazeewo Asiya okumutujjako naye bannange buli omu mukwano gwa Asiya amusabire Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe amannya gange nze Charles nagogedde dda esi omusajja ayettirengeye era ndi muganda wa braza wange Sb4 muto wange era ipromota wange Sb4 era ndi muganda wange ye muto wange alina olwekyo bane sijja kwogera bingi kimmanyi buli muntu yena ali wano anyoleddwa mu mutima gwe abantu bangi nnyo mbalaba kubanga baŋŋambye nti ensi n'ensi nnene bantu abandi nnyo abali wano abakuŋŋaanye mikwano gya Asiya bannange kitalo nnyo kitalo ddala tekirina kyakukola Mukama asazeewo Mukama bw'atyo Mukama abagumye nsigadde ndi Charles S. God bless you. All members of TikTok. I love you so much, my dear.
Big Rich Junior School somererizo kunazaako omuzadde nnako lisangibwa mu tawuni y'Ensanje litwala abayizi okuva ku nnasale okutuuka ku kibiina ekyomusanvu abawala n'abalenzi abava waka n'abasula ku ssomero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology kati abayizi baakubangula mu poetry, bakery, tailoring, decoration nga n'ebyemizannyo tubissaako nnyo essira okutumbula ebitono by'abato litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi entambula ebisaawe swimming pool na buli kalondo yenna abaana gwe beetaaga ali ku ssomero omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero omwana bw'asasula school fees ebisigadde byonna byerabire tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta byonna obisanga ku ssomero.